aba alien skin basanze wafiki Gaza kubanga obutakkiriziganya tekitegeeza kugenda physically bozo obutakkiriziganya era nga bulijjo babadde tebakkiriziganya. Why did they go physical this time? Abeerawo kunansinga entaana be bajja ku ntaana ne bagisiimulako bagamba rest in peace our brother. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Akasolo tekannafa nti omukira gwa jjembe lyange abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel no gwe abasiddi omusunsuzi erinnya agaliwo ye YouTube channel akasolo tekannafa nga weesooka omukira mbo omukira gwa jjembe lyange amukwano gwange tetunaba kusimbula kuba njagala kutegeeza ku Agape Christian School Buwama atugamba nti nno emitwalo 65 ye school fees. Essomero lino liva ku nursery paka P7 ate nga lya kisulo kyokka. Kyenjagala kutegeeza katono nyaawe mu abazadde abaagala okukola omanyi tulina abazadde abaagala okukola oba kale nga balina okukola for that matter twalayo omwana wo kuva mu baby omwana mutwale ku ssomero erina obuvunaanyizibwa nti lijja kukuuma omwana it's a Christian school omwana bamulabirire bulungi musingi gwa ddiini omwana bamulabirire bulungi okusinga omuleka ewaka n'abakozi abamuyigiriza empisa enki embi ate nga wana asoma bimugattako omwana tumanye because ensi ekyuse tulina okubeera scientific nti luli twabeeranga n'abaana ewaka nga tugamba ebisulo bitandikira ku P1 kakati n'ebisulo bya nassale bikola ki weebiri kuvira ddala ku nassale toyonoona mwana kumuleka waka n'abakozi akula takulaba ate nga talina kyayiga naye wano abeera ku ssomero n'omanya nti omwana ali ku ssomero naawe nka ngende noonye ssente kakati gwe omuzadde beera just scientific naawe ekimala omanye nti bwe kaba nga akaana kange kali ku ssomero akaana kato waakiri buli weekend genda wakole ki okalabeko kabuuzeeko tegerebwe ka interacting nako and all that. I think amasomero gano nga lino Agape Christian School I think balina ekintu kye bazze okusolvinga mu society zaffe. Thank you. Mu budde bwe enamba ezolaba ku screen mukwano gwange azeza Agape Christian School osobola ogenda maaso okuba nti ozikoonako okufuna information endala gyenyinza okuba nga sikuwadde mukadeke kamu abanebo tuwaza ntwavo bakugamba nti January nga gwako bagenda kubanga bakutwala e Dubai awaliwo gye bayita Medical Expo e Dubai bagenda kutwalira $500 zokka nebo tuwaza travel egenda kubanga kutwala e Dubai gwayagala ogenda ke Dubai waliyo expo emanyiddwa nga Medical Expo bagenda kubanga bakutwala ku $500 zokka so kyusa mu $500 mu za Uganda manyi nti kasente katono ddala bagamba obeera ogenda kubanga omalayo ebiro 5 ya 5 nights nga buli kimu kiri okwo $503 be bagenda okubanga bakikolako nebo tuwaza travel enamba zolaba ku screen mukwano gwange na maso n'okubanga bakubirako oba osobola basanga ku New Pioneer Mall room number PH42 mugende maso n'okuba nti ensonga obusente butono nnyo omuntu yepakingira emmere ye n'agenda nayo nedda buli kimu bagenda kubanga bakola ki nga bakikolera waliwo kutwalayo ne bakulumisa enjala zende obusente butono bula anti nange kyeŋŋamba so genda maso okuba nti obakonako ensonga ejja kubanga etambula buuza ku mulabi tutandike ogamba ebigambo tetunaba babuuzaako bannaffe abatulaba mwenna twagala okubabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya mwebale gyonna gye mutuusaako engalo mwebale okwewaayo n'okuwaayo obudde okutulaba tubeebaza bwebaza ate tubakubiriza abalina emirimu egy'okukola mukole abatalina mirimu namwe musale amagezi gonna okulaba nga mufuna kyemukola kyemukola mu mbeera eyo tubeebaza bwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala blessings the most high. Thank you. Wakati mukuba nti nno abakola over the weekend today is a Monday and mean Saturday night ojja kujukira kufango ni waliyo birthday ya mwana mulenzi champion Gudo international era okudigida kwali kunja abasajja nabalabanga bali mu bali mu champion Gudo yo gundi wange fani wange bali ku enjoyment bagenda maso n'okuba nti banyumirwa wabula akawungezi nga party yewedde waliwo ekigambibwa though with information
genzije ku tiimu emu n'endala gyengezezaako kujja ku tiimu endala byandibanga byo kyabaawo. Waliwo olutalo wakati wa Fangon Forest ne tiimu Fiki Gaza. Oba waliwo olutalo wakati wa mwana mulezi Alien Skin side eyo wamu ne mwana mulezi Fiki Gaza ne tiimu ye. Era ng'olutalo olwo lwali mu makindi awo. Ababiri oba tiimu zezo bbiri zisisinkana ebifuba ne bigenda maaso n'okuba nga biba buguma. Gye byakkira nga bafuniddemu ebisago nno ebyaddala omusaayi gwayiika. Okusinziira ku mwana mulenzi Icon atambula ne Fik Gaza agamba nti bo babakubira bukubizi okusobola okutuuka mu kifo ewali olutalo nti waliwo one of their own yaliwo nga crashinze n'aba team Fango noba n'aba Alien Skin kati nabo ne bajja we batuuka nga womanyi tonsobola tojja kukola ki okakana nga beekubye. Waliwo ne gwe bakubye ettaffaali erya Buganda ye baali mutadde ku mutwe okakana nga ali mu ddwaliro era we bali abawera bali mugere maaso okuba nti bapooca na biwundu ebyebyo ebyavudde mu lutalo olwo. So nga mwami Obote bwe tulaba embeera ezifaananako bwe ziti camps zitandise okubanga kati zifuuse physical we tuba nti emabegako awo wabaddengawo entalo ezo eza social media tiimu Fiki Gaza Fango temutusobola ne Fango negamba amwe muli baaje byonna embeera nga bwe zitera okuba nga zitambula kati ebintu bitandise kuba nti bigenda kugoyinga physical. Byali actually social media yagenda yaleetawo n'ebintu okuva mu physicality. Social media okuva in a virtual way ne bifuuka physical. No, social media yabikakkanya ne bidda mu bigambo. Ontegedde n'eri edda ffe twagambanga bugambi nti gwe saagala kummanyira tiyagala kummanyira twesange wano sawa bwe ziti ng'era kiggwa okitegedde bulungi nnyo. So social media in fact yakkakkanya ebintu ne bifuuka nnyo bya bigambo nti ono awandiika ono n'aweereza vidiyo ono n'aweereza ono n'ayogera ono n'agira abakomentinga ne bakomentinga. Social media is one of those areas ezibadde zigezaako okukakkanya embeera zaleeta emirembe by the way. I'm telling you kati kankubulire ffe wetwakulira nga bwe mba nina obuzibu naawe nga njja ne nkubuulira ne we tugenda okwesanga bw'otajja ng'omanya bwe buuza oyo nsereko ajja kukubuulira baali bamutiddeyo wansi olulala ajja kubuga anti nkubuulira mazima fedda yali agenze kola ki anti kulwana kakati olinga ogenda oba nomugenda nemukwana ewaabwe nawe yo gayi tadde eno tadde kwana eno abala tugenda ewaabwe nti kale ng'oddayo n'enkya bwe bakwatako kati ffe tetwalwaniranga mu public era bano abaana bambwa nnyo teffe tetwalwaniranga mu public. Mu public tweweerangamu information enkya twesange Emmengo ku kasaawe ku ssaawa 9 era nga gwogenda okunga tiimu yo n'abali nga bagenda bakunga tiimu yaabwe nga mwekuba temubaamu poliisi nga mwekuba ne mutegeera nti akuba n'otambula n'okola ki n'ogenda kakati oba omaze otutegeera kasi ennyindo yeegatta n'omumwa omanya nti kati wano sirinawo mulimu kuba waliwo embeera wetuuka ennyindo eno noba nga tosaze gyawula na mumwa ngoga nga tekyasobola kuba nkata enkata oba onyiize bunyiizi wali enkata bwebeera wano so kyeŋŋamba gyeki nti bino ebintu ebikolebwa byonna si bipya byali bibaddewo. So kyamagezi nnyo obutaleeta bintu bikadde nga tulowooza nti byakabi nnyo mbu bipya oba okategeera. Tulina just okubeera abagezi nti tukkiriziganye tiimu Alien side eno tiimu Fiki Gaza side eri abantu batutegeerera ku music ontegedde gwe Fiki Gaza kuba music va mu kwemoola ffe tetukumanyi mu bikonde ontegeera bw'aba ayagala ebikonde era nina gye nsobola mumutwala gye bakuba ebikonde
kugamba abantu baleme kulimba bannaabwe kugamba kati Fiki Gaza mukubi nnyo okitegera oba alien skin mukubi nnyo ffe twategeera alien skin si mu bikonde twamutegeera muki mu music. So give us music. Temututimawa nga mutulimbalimba nga mudda mu bino ebyokulwana. This is chicken fight. Because fight sezaddala zaali zibaddewo waliwo abayimbi bammwe abakabi wano bebatwalaga babaleetaka ku TV ng'alina bandage ku TV bwano. WBS eyo gwe yalaba ebintu gwamanyi mwe mulabidde ku zino TV naye ffe abalaba ku WBS nga bagundi abo bakyakola ku WBS nga abasajja babaleetanga ng'eriiso baleetako lumu either yali Bobi Wine ndowooza nga bamusibye bwe bati eriiso bamukuba ekyobamanya bamukuba naye gwe kyobamanya nti okulwana kwovodde dda babebe kulwa bona babakubakuba dda baBobi Wine babakubakuba dda. So tosobola kulwana n'olowooza nti olina kyoleeta ekipya ate enwana y'abano ya layisi ositudde buloka mbu okubye omuntu. Fiki Gaza, alien skin, the two teams colliding. Buzibu ki eri society kuba ng'ogyeko ennyo ekyokuba nti beeyasizza society yaffe kifaananyi kikyefuna nti ba artists kifaananyi kibi nze nakugambe nti ebintu bye bakola bikadde. That's old fashion. Bikadde nnyo abantu bangi baabikola naye finally the best way to move is to have some peace with the people. Ontegedde nti Fiki Gaza alien skin twabamanyira ku music. Ontegedde ate nze from the explanation tandise okulowooza nti Fiki Gaza alina obuzibu lwa nsonga bbiri. Fiki Gaza si Wema Kindi. Ontegedde sijawangaalira kati bw'abanga waliwo ono gayi gwe basanze gwe babadde naye Makindi sigamba nti Fiki Gaza talina kugenda Makindi abantu balina okukitegeera obulungi. It doesn't matter but what happened was bakugamba nti aba alien skin basanze wa Fiki Gaza ne batakwatagana buki bulungi tebamukubye until Fiki Gaza ndoze ne bakubira oli nti owaayi wano waliwo embeera etali bulungi ne bajja tebereza ne bava gye bavudde ne bakola ki ne bajja bwe bazze embirigo nebalukawo eyavuddemu n'ogwo omusaayi. Ontegedde bulungi nnyo kitegeeza nti waliwo eyalumbi kubanga obutakkiriziganya tekitegeeza kugenda physically bozi obutakkiriziganya era nga bulijjo babadde tebakkiriziganya. Why did they go physical this time? Kitegeeza there was some kind of waliwo ekitagenze buki. We are yet to find out and we will find out by all means. Naye nga bottom line yakyo tulina okukkiriza nti music alina okubaawo kubanga music yalina okutulagaani asinga ku bano. Okitegedde asinga ku bano tulina mulabira ku music tetusobola kumulabira ku bintu birala byonna oba okategedde tetulina kumulabira ku kintu kirala ki kyonna tulina mulabira ku kintu eki music. Kakati music waabwe aluwa bamuleete Fiki Gaza aleeta music then Fiki Gaza alina okuyiga kuba kati alien skin guno mwaka yakakuba ennyimba 2 mu mwezi guno gumu twali tuyingira n'atuwa oluyimba. Ontegedde kati yatuleese lulala ndimbega. Ontegedde ezo nyimba ezi mmeka gundi ze yakafulumya yakoze remix gundi gye yataddemu eddoboozi ani conscience kati ridingira ku ekyo kakati amawulire gabise conscience gayimiriza fight. Okitegeera ontegeera nti you have to be very calculative nti buno obudde Fiki Gaza kozesa conscience omufunemu because just conscience okuteeka eddoboozi ne bwe yandikololedde bukolerezi mu video yo mugundi yo mu luyimba lu it is a plus use that ate kati olwanagana noono kakati okakkanya ekikugattako
ontegedde kwegamba ambulance etwala omulwadde etomedde basatu nebatta nkuddiremu ambulance ebadde etwala omulwadde etomedde basatu nebatta ngeri mu bwangu etwala omulwadde ate omulwadde aba naye abadde atuuka ku mulyango gwa gundi naye naafa ontegedde bulungi nnyo nti this is now fiki Gaza oli mu kuvuga ambulance etwala balwadde etwala mulwadde kakati ate omulwadde tonnaba kutuuka mulago otomedde basatu n'obatta baba badde abalamu otuuke mulago ate wadde oyingira mulago gundi negira ne gwobadde otwala n'akutuka kati baba bana abafudde and a wastage of a lot of resources and time. You have olina oluyimba olina chance ya conscience wano ontegedde bulungi nnyo gikozese conscience takyalina nnyo takyali bize nnyo ngedda naye ate w'amaanyi kitegeeza mukozese kati yinaba byatweetinze notweetinga conscience kakati kozesa ekyo kakati amawulire go yagala gabeereko mabwa mu kifo ky'okubeerako conscience yakuwadde big up oba otegeere nti bano abavubuka baffe kiddayo ku management ani amanaging omwana oyo ffe twayogera dda ne tugamba abantu nti mulina okufuna management eza ddala okwemanaginga kyakabi naye kiri very tricky because wolabira fene mu art gwe tukola nze kasisansanga omuntu ne mubuuza ani yawandiika oluyimba lwo nze ani producer waalwo nti nze naluproducinga ani gundi nze kasantegeera nti oli ggwe emirundi egi ne bwe kiba kirungi manya it cannot last lwaki kubanga obwongo bwaffe tebufaanagana. Professionalism is when you agree to do what we call mu economic structure so much baali bakiyita specialization of labor. Ochegedde n'omanya nti kati lukiya ku kamera ye waffe naffe tusobola okukwata kamera tetusobola gyetega tetusobola gyetega ne lwaki tukugamba lukiya nti lukiya janguwo otukwate tosobola kukwata kamera eyo tosobola lwaki omuleeta simply because there is specialization of labor and it brings results effectiveness better oba ofuna ekintu ekituufu kakati bano abaana bemanaginga bano abababeerako they are not managers, they are what you call friends. Akati bababeera ba friends kakati ate nga bafaani nakugamba enjawulo ya faani nani ne supporter nga they are not supporting them, they are fans. Ne bwakwata akacupa n'afukamu omusono n'awukasuka agamba okikozi fiki Gaza okoze kino alala nenge gyokakasuseemu ne gumuyiikira mu mutwe baba waana buwaanyi talina kyayinza mugattako neki in fact ono yasinga okwetaaga oli ontegedde so nga ate mu management omuyimbi aba mukozi era bamugamba ne strategy gym wetulaga togenda gyambala tukyuseemu ngatto kijo yambadde nti nyabadde crocs nti wetulaga jjamu crocs zijja labisaamu okyegedde you need that kind of person kati oyo tabeera faani wo abeera supporter wo ye aba taliiwo kusanyusa kuwulira bulungi asobola nokugamba ekikuwuliza obubi naye ng'ate amakinga ki sense. So bano brands zaffe ze tulina they don't have managers, we have more of what of fans around us. Kati bafani bote babeera na faida yonna era ye
ne bwofuna obuzibu n'ofa abeerawo kunansinga entaana be bajja ku ntaana ne bagisiimulako magamba rest in peace our brother ku ntaana kubanga bo baali bafaani tebafaayo wawooli naye bo bafaani bo oba ogudde oba oyambuse bo bafaani bo bajja kubeerawo mu mbeera yonna baba baddala naye baba tebaba na mugaso gy'oli kata tebasapoota bo akugamba nze ebyo byekisusu tomubuulira okyegedde bulungi nnyo. So and that is where we are now. We have artists of that nature. Kati omusajja nga Fiki Gaza alina bafaani bangi sapota ti basapota be bafaani be bo babeerawo kumuwaana gwosinga gwokola ki okyegedde n'abayimbi abalala bangi ontegedde balina basapota bafaani bangi kusinga basapota so nga ate omuntu yandibadde ne basapoota ne bafaani nga we bali naye basapoota be bandibadde basinga okubeera okumpi so si bafaani kati ate bano bba baffe badistansinga basapoota ne basembeza bafaani kubanga bo baba baagala abantu babawaana oli wattabu oli wattabu mwana wagenze n'okola kali alala oli wattabu. So abo be baagala, which is very wrong. It goes back to where we came from, to mentoring and all that. Naye ekyo balina kiyiga either in a hard way oba in a what? In a softer way. Kakati, going back to the points, alien skin to a music. Don't worry about all this. Because fete twakumanyira mu kuba bikonde. Twakumanyira muki? Mu music. Fiki Gaza tuwe music. Fete twakumanyira mu kuba bikonde. Twagala ki? Zino contradiction zibeerawo. Mulina okulaba nga muzimanaginga ne zitafuuka blood. Because when zinafuuka blood, this is what is going to happen. Police ejja biyingiramu. Manyi gangs ezo ziraba. Ne mu America gye ziri. Era baganga bakabi nnyo batabu nnyo naye ganga ezo zirina challenge emu nti abantu bangi bafiiramu. Era kati wano mu Uganda senga Mwami Museveni yali yatukkiriza okuba n'emmundu zaffe. Kati senga tuwogera ku mirambo. Okategedde? Because kati omuntu wakwatira buloko jikuba. Kitegeeza baba yakakuba amasasi nga 18. Wanoonyeza bwati buloko. Mwabatali ku site. N'anoonya buloko n'agifuna. N'agikuba ku muntu aba yakakuba amasasi nga 18. Okitegedde? Kitegeeza sanga twogera ku miki? Ku mirambo. So let us not go there. Let us agree nti kampu ya Fiki Gaza erete music. Neno kampu ya Fangon na erete ki? Kati ffe tukole ki? Tukole okusalawo. Tugambe either tuli ku campaign oba tuli ku campaign. Naye nze ndaba Fiki Gaza wano yafiirwa. Gwe nsaasira mu kino lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka ye muto. Kubanga first yava mu Fangon n'agenda ne yeetongola. Tannaba kuyimirira bulungi. Music we abadde mulungi. Afunye omukisa nno kubanga ekyamazima Fiki Gaza yayimba ne kamiliyoni. Gwomanyi kyekitegeeza? Kuyimba ne kamiliyoni. Kumpi ku luyimba lwo olusooka oba olwokubiri olwokusatu. Ati yo ale age n'oyimba ne kamiliyoni. Yali plus. Yali alina jirwa yidingirako gifunamu. Afunye chance endala. Akasajja kazze wano kagadde ekiyimba kagenze waabe kakitaddemu eddoboozi ka conscience. Ontegedde? Ogwo nagwo omukisa mulala. Kati ate ovudde ku ogwo omukisa Katonda gwakuwadde. Atozze ku Fangoni olwanagana ne bafangoni. You are cheapening yourself. You are going down. Kakati amawulire ge gafudde. Amawulire ge aga conscience gafudde. Teri ajja gwogera ku buli mayogera ku fight. Kati wanani wina. Because bwoba n'olwana olutalo nze nagamba bwe nali nkyavugedde emmotoka zisubaru. Mwina tandi kuvuga Subaru nga ni mwana muto ddala. Kakati
Kyovola kati nze bwe ntuna Subaru ngempitako msaka nagitunulira kubanga nalaba ku mirambo mingi. Navuga bike nendaba ku mirambo nenzika ku bantu. Ne motoka nazika ku bantu. So manyi naye kyenkugamba nti bwe twayinga tuvuga wabeeranga awo ng'oli omwana nakkoona kupupupupu n'ogamba kankulage n'ogenda gyo naye bwe twageraga bwe twakulakula muno ngamba wait a minute senga mpangula nfuna ki okyegedde those questions twazebuzanga waliwo kyali wange bali bamita Moses actually gyali eyo akyaliyo ye akyali badman naye nze nemugamba akyavuga Subaru era bubi nnyo naye namugamba twatandikanga okwebuulirira omanyi wabaawo buli muntu alina kasenga ake mu mutima oli waddembe okakozesa oba okkaleka kati anko baffe ne basenga batugamba ne bwowangula ofuna ki okyegera mu fight eno fiki Gaza bwowangula ofuna ki okategedde nti buli lutalo nga tonnaba kuluyingira sooka otegeere bwe mba mpangudde nfuna ki bwe kiba tekitaalinga na input kireke don't fight kubanga bwowangula ofuna ki tugambe owangudde olutalo okubye buloko okubye emito gyaba gyonna gibetense ofuna ki kigatta kikukaliyayo so nga tebanaba kutandika kulwana bino these fights of enkoko kyenkugambe kiri mu ntandikwa nti bino bye bakola byamaalo twali tubirabyeko twali tubikozeeko bwe bamwagala okulwana okwaddala mutegeke ennwana tujje n'okuziraba tuzirabe ndaba buli nnaku babeera bakola spiring mwe mugambe nti fiki Gaza kampu ye erimu abakubi b'ebikonde bameka bana tugende erugogo ontegedde n'abafango ni bajje tugende erugogo tubawene ku ssente bazeetujje nga n'ambulance eri wali gwe bakubakalinda mirira engira ambulance nkubuulira let me tell you bino ebintu ebimu tulibyogerako ebyokusaaga but byaddala if you're not earning from it why do you even bother why do you waste your good time you're not earning anything from it you're not tugende tukirire erugogo tugambe nti no kampu ya alien skin ne kampu ya fiki Gaza tugende abaana bakube ebikonde nange mampeyo gubampa nange bampayo olowooza mu lutalo luno kampu zino tezaagala durayidingirako later on in a positive way to tebikola nkugambe kati essaawa eno fiki Gaza afiiriddwa amawulire ga conscience twogera kati mufo kyokwogera ku conscience twogera ku ki ate ne conscience ajja kutya brandi y'okwonooneka bw'anaawulira bino e Kampala ajja gamba oyo muyaya alaika badman nnyo jjukira conscience kati akuze myaka gye mikulu kati waliwo byatakyayagala kubeera associated to brandi ye nnene akyasobola okujja e Kampala n'ababbamuko kababbi tasobola kukkiriza ate kubeera part of that era ajja kunoonyawo omuyimbi omulala olina okubeera calculative conscience musajja mukulu ontegedde kati essaawa eno bw'abanga awadde omwana omukisa chance ng'oyo ate n'amulaba nga yakubye ejja ebikonde ebyekisirusiru ng'abuuza what was the issue nti just beesanze ebifuba ne bibabuguma ngamba I don't want to associate my brand with such a boy. And according to you, what could have been the intention behind? Of course, the intention. Kuno kwezalawa manyi kweraga manyi nakulowooza nti biyamba naye kiri kyekyo kwambe kya management nti oli yakulowoozesa abaana bano bagenda ne balowooza abalowooza nti bwe naakolamu embeera y'amawulire wano ku alien skin engeri alien skin gyabadde akutte kyati kiyinza okukolamuko bwe kiti naye kkiriza nti ffe tuli basajja bannayuganda ate abaganda balina enjogera egamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala embuzi bw'eyita wano
embwa bweyita wano negenda etemyeko ku luguudo kubanga oluguudo luyinza okuba nga lugenda bwe ruti ne luweta bwe ruti kati embwa negamba ani gwotambuza otyo nebuuka nebikata nekoona negwa wali kakati gwe naawe embuzi ova mabega waayo otandika okufuna ebirowoozo ebigamba ng'embwa eyitidde wano nange kampitewa wano gwoba akalinnya ekikata kimu bibiri ng'owulira oyagala kulya ku malagala nga bajja bagenda bakkuba engwala ng'amagulu bagamenya kati ate ng'ogamba nti embwa yo nga yayitidde wano tebagikubye gwe okutte ku malagala kati gwe kyolina okutegeera nti omukisa gwa alien skin si gwe gwa fiki Gaza kati ekyo fiki Gaza kyagaana okuyingira mu mutwe gwe kyova olaba nti ne complaints ze tezikwatagana agamba oli tamwagaliza omanyi abantu bameka abagambe nti kamiliyoni tayagaliza naye omanyi abameka ate abayitidde kamiliyoni including Dareti Moze oba ntegedde bulungi nnyo nti oluusi abantu abatusingako engeri gye twagala batwagalize is too much gweyagala abasi akuwa akazindalo kano akuwe internet akuwe emitwalo 10 akuwe emitwalo 3 ajje wa mwaziike akwagalize nnyo nati uliriza anti enkugamba ajjeke wa mwaziike ajje ate bwajjajje ne microphone asooka abuuze ne kubakaaba tibannange mukoze mutya muwulira mutya okufiirwa ochegede kakati sometimes tweyagaliza nnyo ate nga kya buntu naye tulina okwebuulirira buli busenga bwaffe emitima gyaffe tulina tubuulirira nti maani waliwo wootuuka ne kibeera nga kiri too much okulowooza nti omuntu alina okukwagaliza kati fiki Gaza yalowooza nti ono omwana teyamukola ki alien skin teyamwagaliza nekkiriza obagaana alien skin fiki Gaza wavire wa alien skin ne alien skin yayakyeyagaliza nga tanabana kwesobola buki bulungi naye abantu abamuffe bwe tuba tukolanagana nabo baagala nnyo tubaagalize gwe tumanyiyo abantu abalowooza nti Sam engeri gye tukola ffenna alina okunjagaliza nange lwaki tampaamu ku mmotoka nenvuga nenkola bwe nti naye naffe tuba tukyeyiya ontegeera tuba tukyagattagatta gwojja genda ontunuulire mu liisa ebbi naye ng'ekyamazima nange gw'otunuulira siri bulungi kati and that is where the problem is nti abantu abamu tebagatta ne bakola ne minus tebagatta ne batoolako ffe tukoze n'abagagga ddala va ku bagagga abana abatandika naye abagagga ddala naye ng'olina ebizibu ewuwo tosobola mutwalira mugaggawo ebizibu n'omugamba omanyi anti kakati munaye muzeeyi kubanga gwosingayo Uganda anti ate ewaka bange oba mu nnyumba okyegedde machas asobola nokisolovinga but sometimes you need to be smart enough nogamba omanyi it is what it is katonda kakole kyalina okukola ki okukola mu bulamu bwange naye fiki Gaza ekyo bibyamulema okutegeera kyovola all the time kya complainingako tagamba nti alien skin yankuba yagamba teyampa collab teyampa kino nze tayagaliza alakyanga ayagaliza naye wano mu Uganda teri ayagaliza mu nsi teri muntu ayagaliza kusinga gwe bweyagaliza sooka weeyagalize gwe n'ensi ejja kwagaliza ate ekyokubiri si buli mukisa nti gufaanagana waliwo abantu balina emikisa egy'enjawulo kamiliyoni tomulaba abantu bamulaba nga omusajja omuzibu ennyo waliwo ate abagamba nti kamiliyoni is the best okyegedde bulungi nnyo waliwo abamuyitiddeko ate abalanga bagamba nti tebamukola ki so kitegeeza ki nti omukisa guli ogw'embuzi si gwe gumu n'ogw'embwa nga bayita mu malagala embwa erirayikiro yitamu egende gyeraga embuzi efunemu obuki obuzibu okyegedde abayimbi abakolayidinze bakyali ku level gy'ogamba nti nabo bali ku misingi bali mu kutandika kuzimba kozi omu wa mwaka gumu omulala wa kabanga katono that is alien skin fiki Gaza tolowooza nti maybe batunuulidde bakitaabwe abasookawo mu ndongo abali mu line y'omuziki gwe gumu gwe bakuba the likes of Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleon having had beefs time in time out anti kyenkugambye nti that is old fashion okyegedde bakamiliyoni babikola ki babikola
ate ne bali bamasagazi babikola bagundi bakatolubwama baaloga bo tebalwananga baaloganga ogambye atya kale ku Sande ng'akeera abasooya oluyimba lugaana okukola so kiki nkugamba nti ebintu bizze bijja bikyuka twatandikira mu ddogo kampo eno eroga eri ne tudda mu physical fe twakulira emyaka gyaffe gyatwakuliramu gyali gyatwesangewa ontegedde twesangawa nze nali mukubi naye nga nze nga n'omuntu anankuba muwulira ankuba ekikonde eki nomanya nti kati ono anoza ansobola era awo mba nnoonya era ze emisinde gyanneeyimirira nnyo nziruka nnyo kubanga nali sikkirizanga kumala gankuba naye nga ne bwejijabuze kati awo mba twandika kunoonya gaapu oti naye olitaddamu kumanyiira ate ebiseera ebisinga abantu betwalwananga nabo bafuuka nga bakyali baffe nze nina nakati ne dokita kyali wange actually yanjijanjaba dokita Semwogere namukugambako gundi emukwalo twakujja mu panchi twekuba bubi nnyo kati mukwekuba nenkikakasa nti yankuba yannoza kubanga yankuba nange Semwogere yankuba kwawe yankuba nanzimbye emimwa gino gyonna kumpi kwaga kuyingira mu nnyindo kakati batukwata batutwala ew'omusomesa kati omusomesa waliwo kagundi nako kakyali kange kati kali ka Ediboy Ediboy bedda amasomero gedda galinga serious ng'Ediboy alinga Headmaster Ediboy yatukwata nasooka naye natugriringa n'abakuba teyatukuba naye yatugriringa mwawo n'atuwa ne punishments kati ate biba bikyali awo omusomesa yali ku duty naye najja n'abiyingiramu n'agamba gono kangende nkole ki ngumale nga tugenda nga batutwala nze emimwa tegikyawera mpulira wano omanyi bwe bakubye emimwa onenge gy'owulira nga gibabuukirira owulira ng'eminene bwegiti akati nga tugenda batutwala ati tutuuka eri omusomesa ngamba omusomesa atugamba anti mwagala kwekuba embooko yiyo buli omu akuba embooko ze akube munne embooko 8 kasooka twemoolamola nga tusooka tuweezeezi nga tuzuukuka wano firimu nga nze mugamba Semwogerere nti kawansi omusoosayo ate eyo ensobi gye nakola kumusoosayo mugamba kawansi saa kumumanyiira nga muli mutima nalowoozanga nti oba babaawo ekintu kyonna ekyo n'ekigwawo kale ye embaba zomukuba kumbe nga byensabirira Katonda tasaba bimpa nga ngamba oba singa ekire kyenkuba kijja nga ngamba kamukube such that in case of anything nze ngenda mukubye ngamba kawansi nkuwunde nga omusomesa ngamba no bwolabika oli akakusiriwala ezo zembooko zenkugambye omukuba bembooko kuziire nga ngamba kawansi nkulage nga nkuba ey'okusatu yali ngumu omugamba kake mulage ono ali ku mbooko banga yakuna yakuta amkuba embooko ze bembooko banga nakuba embooko 8 kati ngoddawo ankyusa nga nze nzirawo jjukira olwedde nabadde nafunye eddangeezi emimwa gyazimbye dda Semwogerere yankuba kibooko gesinga eyattica okumanya nga yankuba embooko ezi
teacher n'agamba mulekera yankuba kiboko nga temanyi ya teacher ngamba gwe obadde katono mugambe kyemogereze kubye bwezityo nabimubuuza nemugala nkube bwentyo okuba yankuba embokezi tano teacher nawulira obulungi mulekera kimala netuddayo okuva ku olwo ne bwe mukubira nemugamba wayi njagala emitwalo 10 agiteekako sinaba nakimalayo yavuga musawo ka dokitaali era nze yanjanjaba avuga wankuba kabijja kunzita olina okugijanjaba so kikyengezaako kugamba ntegezaako kugamba nti as we grow ebintu bingi ebibaddewo kati bino ebintu ebimu abaana abavubuka byebakola bo balowooza nti bipya okyegedde bo balowooza nti bipya naye si bipya byadda bikadde kakati mu kubeera ebikadde balina okwembula esingana new technology aliwo bw'oba oyagala kwesuddiya kati olina essimu yo gwe weesuddiye ontegedde bwema mwagala okulwana tolwana nga bafala tegeka olulwana olulwana erugogo tujje abafiki Gaza that is money ababaana basiru busiru that is money ababaana bakubi babikonde batraininga mu training professional boxing tubeere ne alien side eno tubeere ne fiki Gaza side eri timu ye oba mulimu nina abaana bamwe nga 10 n'abaana bamfe nga 10 tugende musoka mutukuba omuziki gwammwe mukube ebikonde. You are promoting talent, you are making a lot of money. A lot of money. Ontegede bulungi nnyo because bana abaana bola balwana balina nabo munda mu bo balina kye bawulira okigeera nebino byoko kuba ababuloka ku street man awensi yavaawo da bino byokweyira fulampeni okweyira buto wa fulampeni nemugana nemunonya abakazi abasika mugo bali nemwekubirawo nemweyira bubuto ebyo byabafala ebyo naffe wetwajjira bwetwabeerera abavubuka abato ng'ate era bikaddiye ontegeera luli edda kyali fashionable okuba omuyimbi najjanga ng'azimbye eriiso kugaba babebekulu bajjanga ku gundi nga bazimbye amaaso bataddeko gaalubindi bakozi babobi wandi bajjanga ku WBS nga bajja ku WBS ne babalaga oba okategeera bulungi so kikyengezaako kulaga as you are winding up these kids they are not kids. These guys should just style up. They should style up. They should style up, but again, nti ebintu byebakola ebyokusaba bisobola okuva mu business ezaddala. Ffe tukole bukozi team Fango team Fiki Gaza. Team Fango team Fiki Gaza tugende Lugogo tupangise gundi za face, ring za face, earring bili ring emu. Baby konda awo bichi babisale tumanye team kye yawangudde bakole kubanga tebasobola kukola musical battle because kakati Fiki Gaza agenda kuyimba ki sebo omuziki weguli amuzadde omanyi kati nze nagamba kati gwana wagivaako kati oli ku level eri analytical ontegedde bwe tukola battle osobola okukola battle ya Fiki Gaza ne gundi alien skin omuzadde njagala okutegeeza okutwala omwana wo ku Agape Christian School Buwama kankakube omuzadde yenna ali serious ayagaliza omwana wo kono ginywezeza nnyo jajjikwata ogijjeko babe nga balaba mimwa gye gizina kaseera bajja kugira waliwo aba studying emimwa kakati abantu mwenna twagala obbanjulira Agape Christian School Buwama kulye katebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka highway tugamba nti emitwalo 65 aye school fees aliva ku nursery paka P7 lya kisulo tewetaaga twala mifaliso ku ssomero byonna ogenda maaso n'okuba nti obisangayo mukwano gwange osobola ogenda maaso n'okuba nti obakubirako ku namba z'olaba ku screen yogereko ne director
mubenga mumanya engeri gye mugenda maaso okuba nti mukikolamu oli bweru oyagala mwana wo kumuteeka wantu ewali safe oba ogenda va mu ggwanga Uganda oyagala mwana wo muleka mu ssomero nga lyeryo ekyo kituufu nnyo abazadde abamu balemereddwa okukola emirimu kubanga abaana bagamba abaana muleke wa ssenga ajja mukuba engalo azaasi muleke wa maama takyasobola muleke wa ate nga ayagala okugenda okukola kwata omwana mutwale ku Agape Christian School asome jjukira essomero lino litandikira ku bebi nasare paka P7 omwana wo aba safe nnyo ate bamukuliza mu ddiini bamukuliza mu mbeera eyaddala kati wamaliriza ekyo olina ogenda maaso n'okuba nti noolambulako oba ng'otambulako nawe okuba kuva mu ggwanga Uganda Banebo Tours and Travel bano bakugamba nti nno balinawo akapromotion oba ekyenjawulo omulundi guno bagenda kuba nga bakutambuza January 1 abeggwerako paka February nga atandika bagenda kuba nga bakutwala e Dubai waliyo expo egenda okubeerayo so ku $530 zokka bagamba bagenda kuba nga bakutambuza okutwalako e Dubai omaleyo ennaku 5 obeere nga ate okomawo mu ggwanga Uganda so busente butono nnyo tambulamu n'emmereyo anedama totambula na mmere byonna biri okwo basangibwa ku New Pioneer Mall room number PH 42 oba soregera manso kuba nti obakoonako ku nombe zogera manso kuba nti olaba ku screen edakika eno mukwaro gwange ate mubeerenga mugamba ebigambo mu buufu obumu oba obulala olunaku lwaleero mbadde ku Urban Bar esangibwa na Mungona opposite ne small gate ya Orthodox bw'obanga otuusewo ebyokulya ebyokunywa buli kimu kasita omanya nti kati Friday mpozi yesembayo kati Friday yesembayo mukwano gwange ekibira kigenda kubeera nga kiri wano mu mbeera emu oba endala jangu olabe ku kibeera mu kibira mukwano gwange mubamu obusota n'ogamba lwaki kambojja nga kasota kati Lukia si abadde ku kamera olwaleero ali ali mu kwesuuba wesuubi n'ombuuza Lukia wazze kwesuuba mubeere bulungi we sign out